Olutalo lwa muna NUP n'owa Muhoozi Project omu ku bo munnamawulire Muyanga Lutaaya naye nga yasazeewo n'asala eddiiro n'adda mu byobufuzi ono ali ku ludda lwa Muhoozi Project. Bibabugumidde mu studio entabwe eva kubeera nti buli omu ayagala okusuusuuta ekibiina kyo okukakasa omulala nze kyempagira kyekisinga. Naye Muyanga Lutaaya agamba nti ate kino Muhoozi kyaleeta ekipya kigenda kubeera tekimanyi National Unity Platform. Mu studio Bibabugumye nga bamubuuza nti Muhoozi kyeyeesigamako okunnyonnyola bannayuganda ky'anaasinziirako bagamba bamuwa obululu. Omusajja wattu Muyanga Lutaaya takirabawo okukakana. Ensonyi azifudde obusungu aziggyemu olutalo okubula okulwanira mu studio. Bw'etyo embeera bw'ebadde. Democratic citizenry. A democratic citizen. That's what Nup says. The value of Nup is a democratic citizenry, which means people must be free to talk. That is why don't you want me to talk? Why don't you want me to talk? I don't you get what why you the microphone? You know the microphone. It is my simple appeal. It is my simple appeal. We can look at the because yes, by name Bantu baina bisawo bya sente mu gundi. Bantu baina bisawo bya sente mu gundi mu mani bakisi. Tunze I will no, nati kola. Nida kukola kwa tina sikola. Nida kukola kwa tina chama lobby. I'm telling you, the license to rule us. When you say no and say yes, when you say yes, Where you paid for it? How do you know that for where you paid for it? Did they talk about you? You I can stop it, but I don't want to blackmail others. I don't opposition the opposition don't sit to it. We lost jobs because of opposition. It is like plucking the trees. Let's bring the debate. The person you oppose, the person you are supporting now. Let's bring the debate on radio, on air. It's not blackmail. That one you cannot have. Did you mention my name in your food, your communication? Did you mention my name in your communication? Bwetembera bwe badde nga abakulu bibabugumira mu studio. Ensonga buli omu kufa kakasa munne kibiina kye ekisinga amaanyi na lwaki buli omu yasalawo okuwagira ekyo kyawagira. Ab'NRM tebakkirizangako kubanga tebalina nsonga gye basobola kunnyonnyola munnayuganda ematiza. Bakubisa bigambo era bw'obasinga ebigambo bakkakkana bafunyizza ebikonde nga baagala kulwana. Babula nti Muyanga Lutaaya embeera etabuse mu studio nga bamubuuza obanga oluwedde wawalonda mwami Museveni ku baloti lwaki okyuse n'ogaa nti kati oyagala Muhoozi kipya ki Muhoozi ky'omulabyemu ekyo ekitali mu taata we. Naye agamba nti eri standby generator era gwe balina okugoberera kubanga bo tebalina choice bwe babalaze nti kati ono yajjidde ku kadi ye NRM bwe bagenda naye. Bateekawo bino project nti
muhoozi project naye nga bakimanyi bulungi nti taata we waaviirawo agenda kweyubula edde mu NRM ewedde emirimu. Kitegeeza nti era bonna banna NRM olwalira awagira Museveni era yawagira muhoozi kubanga bakimanyi tebalina option yonna singa Museveni abeera nga amaze okuva ku ntebe y'eggwanga Uganda. Democratic citizenry. A democratic citizen. That's what Nup says. The value of is a democratic citizenry, which means people must be free to talk. That is Muyanga. Why don't you want me to talk? Why don't you want me to talk? I don't you get what why you the microphone? You know the microphone. It is my simple appeal. It is my simple appeal. You guys cannot. Then look at the because yes, by name so it's all Bantu balina bisawo bya sente mu gundi. Bantu balina bisawo bya sente mu gundi mu mani bakisi. Tunze I will no, natikola. I'm telling you, license to rule us. When we say no and say yes, when we say yes, Where you paid for it? How do you know that for it? Where you paid for it? Did they talk about you? You but I don't want to blackmail others. I don't the opposition don't sit to it. We lost jobs because of opposition. It is like plucking the trees. Let's bring the debate. The person you oppose, the person you are supporting now. Let's bring the debate on radio, on air. It's not blackmail. That one you cannot. Did you mention my name in your food, your communication? Did you mention my name in your communication? Did I talk about that? You just